Uganda ng'ekitegedde nti yali egenda okukyaza omutukuvu Papa Francis mu mwaka ogwa 2015 walina okubaawo okweteekateeka okw'amaanyi era nga mu bingi ebyalowoozebwako mwe mwali n'engeri y'okumusanyusa ng'atuuse kuno. Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP mu kiseera kino y'omu ku bayimbi ab'olubatu abaatuukirirwa era ne bamusaba okuyiiya engeri gy'agenda okusanyusaamu Papa Francis nga yeeyambisa ekitone kye. Okwongera okunnyonnyoka bwe byali tutudde naye wansi n'alutuviira ku ntono. Kino kye kiseera omuntu kyalina okusanyuka kuba tekirabalabwa kale lwe kibaawo tuliwo ffe banamukisa balinyumiza kwaba bataaliwo. Abakirisitu bonna buli omu jalaba kyasobola okukola. Nange era nakwatagana ne bannange omwali Silver Kyagulanyi ne kwaya ey'Erubaga ne tugatta talanta zaffe ne tuyimba akayimba ako akaniriza Papa. Bobi Wine agamba okuyiya oluyimba luno kwali kuyisa mukka mu kisero gyali kuba ebigambo ebisinga yabijjanga mu bubaka bwa Papa Francis kennyini. Nayogera ku bintu bingi naye okusingira ddala ye obubaka bwawa obukwatira ddala mu mbeera gye tulimu wano e Uganda n'engeri y'okujja kwaza essuubi obujja n'okwagala otwagaza ekereziya. Ng'oggyeko okweyambisa ebigambo by'omutukuvu Papa, Bobi Wine era akozesa oluyimba lwe lumu okusiima abo abaliko ettaffaali lye batadde ku ekereziya wano mu ggwanga. Ate ffe Abakatoliki kitusiima. So mu kayimba okwo okujja kwa Papa nakukozesa ng'omukisa okusiima n'okujjukira Ssekabaka Muteesa wa Lugembe omubereberye eyayaniriza amawulire amalungi ag'eddiini wano awolaba ekereziya ya Lubaga we wali olubiri lwa Ssekabaka Muteesa wa Lugembe omubereberye. Mu luyimba lwe lumu mulimu obubaka Bobi Wine bwagamba nti abantu bangi tebannabutuukiriza n'okutuuka olwaliiro. Tulongoose emitima nga bwe tulongoose enguudo Papa jja ekigwa ky'abajulizi ba Uganda Namugongo tukirongoose. Kumpe buli ekyali mu luyimba luno kyali kiriko ekigendererwa nga n'ekyokuluyimba mu lulimi Oluganda nakyo kyalimu amakulu amakusike. Kakati nayagala nze njogere naye mu lulimi lwange kubanga naye ne express nga kyempulira. Ku lunaku mulindo olw'okuyimbira Papa, Bobi Wine yalabikira mu ngoye ez'oyinza okuyita ez'ekisaazisaazi kyokka n'atubulidde lwaki yasalawo okwambala bw'atyo wadde nga lyakimanyi bulungi nti wakuyimbira mu maaso g'omutukuvu. Era nagenda nganga bwe ndi kubanga nali njagala nnyo n'abavubuka abali mu sitayiro yange n'abali myaka gyange bamanyi nti ekereziya yaffe ffenna osobola okugenda n'emisono gyo, osobola okugenda n'amalala go, osobola okugenda n'obuvubuka abo n'amasandali go gonna naye oyanirizibwa maaso g'Omukama. Kyokka agamba ekyokuyiya oluyimba olwaniriza Papa kyamuyamba okwefumitiza ku ebyo Papa byazza asimbako essira nga ne gye buli kati bingi bikyamuvugira mu matu. Ebintu biba n'omuwendo era bisobola okugulwa naye ekitiibwa ky'obulamu bw'omuntu tekisobola kugulwa. So ekyo nze kyantuulamu era kyampa nnyo n'ensonga lwaki nyina okulwanira ekitiibwa kyange n'eddembe lyange ng'omuntu. Ng'oggyeko olunaku lwe yamuyimbira Papa Francis yatuuse kuva mu nsi nga Bobi Wine taddangamu kumusinkana bwenyi ku bwenyi kyokka atubuulidde nti eno tagitwala nga nsonga nkulu. Papa bye nandi munnyonnyodde byonna abimanyi ne bye nandi muloopedde bonna abamanyi abamu yabasinkana nako. So nze Papa ne mba situdde ku waya naye message jaweereza entuukako nga bwetuuka ku bakirisitu bonna mu nsi. Ng'Omukatuliki, Bobi Wine anyola olw'okufa kwa Papa Francis kyokka yeebaza Katonda olw'obulamu bwe era n'asabye abantu okunywerera ku njiri ye naddala nga balwanirira emirembe okusinga ekirala kyonna. Papa Francis ajjukirwako bingi nnyo, ebigambo bye ebizimba ebinyiga emitima, okwagala abanaku, nga tuyigiriza nti wadde ensi eyayaanira bya bugagga na buyinza naye abakkiriza tulina kuyayaanira buntu bulamu na kwagala
na kusitula ddembe ly'abuntu mu nsi yonna. Peter Serugo, NTV Akawungezi.